Grace Khan wuno Bambi Omwana we Akubiddwa ono nakubiddwa Maid Maziga Mereere asanze Bambi Omwana we bamutulugunya. Grace Khan yagenda Bambi kutuwa naleka omwana we nga amulekedde Maid abeere nti nno amulabirira Bambi ng'agenze kuba nti nno anoonya ensimbi wabula agenze okukomawo ng'omwana we munnange omukozi ate teyamulabirira bulungi abadde amutulugunya waatabadde. Bino n'okubyogera agenze ku mukutu gwe n'ateekayo obubaka n'agamba nti naye kale baana mmwe omuntu ne bw'abeegulako ne bw'abakwata bulungi mulimba nnyo. Era n'agamba nti ali sorry eri omwana we teyamanya nti Bambi bw'anaazungira mu ttuwa bino binaamutuukako. Embeera yo nno bw'etyo obw'eri Bambi omwana we agenze okuva mu ttuwa nga omukozi abadde amutulugunya. Era ayongeddeko n'agamba nti abakozi ab'ewaka temujja kulaba ggulu. Bw'atyo Grace Khan bw'avuddeyo mu bulumi obw'ekitalo obubaka buno n'abeera nga abuteeka ku mutimbagano. Kibi nnyo, kibi ddala okuba nti no Bambi omwana we gw'alina omubwati ate yasanze omukozi amutulugunyiza. Tujja genda mu maaso n'okubeera nti no tubirondoola tutegeere omwana ali mu mbeera ki. Weekumire ku News Spark channel naye katukusaba obeere nti no subscribinga likinga video eno leka obubaka bwawo mu comment section ate era mukwano obeere ng'onyiga akade ka notification. Mu mawulire amalala tugenzeko ew'omugagga Rasa kwessa n'omugole we kati omupya atwogera ku mbooko gye yayingizaawo abaana balina bwino baleese bwino ku mukyalo ono gwe tuli mu kukulaga. Katusooke tubeere nga tukuwa aka video kano yono nno kati omukyala Rasa gwe yayingizaawo mu kifo kya Vanessa. Nina ne gwe negayirira okuwasa kababuuzeeko atumuwulire lwasa nawe kazaleso neyazasebo omwami wange asa atali mutongoze naye nga mukyala Lwasa Nambemba era kale okusookera ddala neebaza Katonda. Nze mmanyi nina mukwano gwange ne bw'aba awasizza abalala asigala nga yenamba emuki koona yes. Eyo y'embooko y'omugagga Rasa gye yayingizaawo amawulire ago twagakuwadde wabula gwe omugambo gutandise okuba nti nno gusalibwa buli omu atandise okuba nti nno ajjayo obwino. Abasinga bamanyi omukyalo ono naddala mu Masaka bavuddeyo ne bagamba nti omukyalo ono Rasa aludde naye baludde munnange ng'abantu bano baagalana era munnange si mukyala mupya ku ludda lw'omugagga Rasa. Era bavuddeyo ne bategeeza nti mu Masaka teri musajja gwatabaddeeko naye mu mukwano kasita abeera nti nno ayina ssente. Bwe batyo nno bwe bali mu kuba nti nno babitambuza naye twagadde tubeere nga tubikuwa. Bongeddeko ne bagamba nti Rasa yalabye nga ensi eganye kwe kuddayo naye ng'omukyalo ono si mupya. Mu mawulire amalala ensonga za Kabaka tezinaba kuba nti nno oziggwa abangi nga bavuddeyo oluvannyuma lw'akatambi akaafulumizibwa nga Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ayogerako eri Obuganda. Munnange akatambi kano abasinga tekaabaleka kyekimu. Waliwo avuddeyo n'atabuka n'agamba nti Abaganda temulaba nti nno Kabaka wammwe ali bubi. Si byaffe nga aba News Spark channel katukuwe video eno naawe omwewulirireko. sina gwe nayise ku video eno, sina gwe nayise nze Julius Katongole mu Miransanafu, sina gwe nayise. Kabaka abanyumira abamu Kimuli ng'afaanana bw'ati Kimuli. Taabo boogera ku Buganda, twogere ku ki? Twogere ku Rwanda, tujja kubyogera. Kabaka abanyumira yadde n'okuteekawo nti katusabire ku Kabaka waffe mulwadde tebasobola. Abantu bali mu kwebuzaabuza, abantu bali mu kwebuzaabuza, bali kunywa abanyamulenge naye mugenda kutya omulembe gw'aba mu Miransanafu. Olowooza ki mannya gonna nina mu Miransanafu? You are joking with a joking subject. Mujja kuwulira Katongole mu Miransanafu. Kati nabuuza omuntu omu mugamba Lumbu ye mubi
era n'okumwogerako mugamba kibi naye talina kyagatta ku struggle mwe mugaseeko ki kale mwabakola ennyo Museveni nga tagenda mwabali mugira ennyo Museveni nga tagenda temulowooza nti waliwo akabondo temulowooza nti waliwo akasinga kagenda okujjako Museveni everybody yetaagisa mu struggle everybody yetaagisa fe tulina bye tukola nojjano n'oyogera n'owoggana ne bakuyitanga omulalu novaawo n'otambula n'ogenda tulina gye tuvudde abamu bwe mulowooza bw'otuula wali akatangale yaleese obuzibu gundi ali kati nze tosobola kunzija ku bukatuliki tosobola kunzija ku Buganda tosobola kunzija ku banyigiriza tosobola kunzija mu NUP abamu kye mulwana temusobola kwamwamanga the initiators ebimu abalala babisomako obusomi abamu nze mbatuulira n'obasekere oli ne bamuwa obusente najja alage nti katongole mubi ne munnange singa twagenda dda ne twajja mission gye tuliko yakukyusa nsi yaffe ntandise nti awuliriza kulembesi waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange yagenda Abu Dhabi bwatuuka Abu Dhabi yagenda UAE n'atuuka Qatar nembagamba nti mu kaseera kano Muhozi project etambula era nkiddamu etambula abavubuka bangi abaliwo balabye nti okufuna ssente ez'amangu balina kwegatta ku Muhozi project nemanyumiza ku muvubuka omu bwe bayita Vibes Yugi ekifaananyi ekyo si kyadda nnyo ng'alina ejjajja Ichuli ekifaananyi ekyo si kyadda kati njagala muwulirize mission yonna bwe bagipanze ku kisaawe kiki badde bagenda otuusa ku mukulembeze kiki ekyabaddewo era ekyalemesezza ekivvulu lwe mugenda okutegeera mu miransanafu najja ne mwogerako bangi ne bafulumya ebigambo ne ŋŋamba bano balabe Museveni bwe bateetereza ajja bafuga bwe bateetereza omuvubuka ono njamulabe bulungi bamuyita Vibes Yugi njamumulabe bulungi awo ng'alina ejjajja Ichuli. Mu mawulire amalala Sophie Nantonga avuddeyo n'agamba nti abasajja abaavu ye baamukeeta tabaagalirako ddala. Tetugenda kubeera nga tumulwako katukuwe vidiyo eno mukwano ng'ayogera ku basajja abaavu. Omusajja omukodo ye n'abeerawo nga ye ssente ye mulumanga ettabu osaba ekintu ennusu y'okugijja mu nsawo wano. Bannange nze bwe ntandika okunyomyola omusajja omukodo ennusu y'okugijja mu nsawo ayinza naye nno ng'osabye ssente mmeka ayinza okubeerawo n'akirowooza kwagamba ndowooza nga mu bwongo bwe ekintu kimugamba muwe simuwa alabira ddala ng'olinga amututteko obulamu bwe naye nga ssente mmeka z'osabye ze tonyomeza musajja mukodo yaswaza bugenze autu obusente bumuluma alabira ddala w'omututte tabu ne waitress tasobola addo mutipinga ze tonyomeza nawe musajja mukodo ntayi. Bwete betutambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere nti subscribinga ku YouTube channel yaffe likinga video eno leka obaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.